أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Abaddu abooluganda matenda nkivuga Allah sawa kusasa n'emibeera nga bidde ekitiibwa Nabbi Muhammad wamu n'abantu b'ennyumba ye. Aya tusomye waggulu erimu amateeka ga Allahu tabaraka wa ta'ala gatulazizzaako. Allah atugambye n'atukowoola akoodde bakkiriza buli ema nti nno musiraamu mukkiriza. Agambye ye gwe tusaanidde okubeera nga tugondera amakulu amateeka ge tugondere n'omubaka gwe tusaanidde okubeera nga tumugondera mu oda efaana bwetyo. Nterumala okugondera Allah tugondera mubaka. N'agamba nti wa ulil amri minkum, wamu n'abo bannannyini buyinza bannannyini biragiro mu mmwe ng'oggyeko Allah n'omubaka ne muffe abaddu abasigadde mulimu Allah bwe yatulondamu nga bannannyini biragiro muffe. Wetwagadde okutunulako Allah agambye nti fa in tanaza'tum fi shay, bwe tuba nga tufunye ekintu kye twawukanyeemu nakyo makkati gaffe nga tukifunyeemu obutakkaanya, farudduuhu ila Allahi wa rasulihi, tubeere nga tukizza eri Allah na mubaka. Tukizza eri ani? Allahu tabaraka wa ta'ala wa rasulihi, oluvannyuma n'omubaka we. Makulu Allah atugamba kukizza mu Qur'ani n'ekitiibwa ekitugonjerere, kubanga Qur'ani ekitiibwa abeera nga emenya ensonga nnyingi, n'ebeera nga ezirazaako, n'ebeera nga tewali nsonga kintu kyonna kyonna ku nsi kuno okujja nga Qur'ani yakirazaako yakikoonako, n'ebeera nga ekitulaza. Wa rasuli n'omubaka n'abinnyonnyolaza. Hadiisi z'omubaka yajja n'annyonnyola buli nsonga mu mbeera ezifaana bwe zityo, naddala bwe tubeera nga ddala tuli bakkiriza kye tusaanidde okubeera nga tukola. Nabo kiraba oluganda ebitiibwa, tutunule tulabe ekibuuzo ekizze era kye tulina mu ddiiro nti abaffe mawulidi ya nnabbi eri Bidia oba nedda. Ekisookera ddala kye tusaanidde okubeera nga tukola oba okutegeera, tusaanidde tutegeere Bidia kyeki. Bwe tutegeera ntumanya nti Bidia kyeki, awo kiba kijja twanguyira okutegeera nti nno mawulidi nabi eri Bidia oba teri Bidia. Bidia mu luganda lwaffe oba mu terminology nga yo mu lulimi tukivunwa nti nekizuule, innovation, kyonna kyonna ekizuule tukiyita Bidia. Bwe tudda mu istilaaha mu makulu ag'eddiini, amanyi ab'enjawulo baleeta zi definitions ez'enjawulo ezirina akisi eziri nga nkendeevu, ng'oli bwe yagamba nti ekyo nabbi kyataakola kiri Bidia. Eyo ntegeera ya muntu nkendeevu. Saagadde kugiwa nga definition ne wabula nga bamanyi nga Ibn Taymiyyah yagamba bw'atyo. N'abalala abatuwa definition enkendeevu n'agamba kyekyo nabbi kyataakola kyataayogera ng'ate yali mu busobozi obukikola. Simanyi mbeera mumanyi gya estimate nga nti kati kyo nabbi yajja alina obusobozi obukikola natakikola, nabwe kityo kifuuse Bidia. Nabwe kityo definition gye twagadde okukozesa enkulu nga mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nga avunwa ekigambo Bidia kyeki, yatugamba ng'akozesa ebigambo byennyini, yagamba ati Bidia kitegeeza ekizuule. Yagamba man ahdatha
yenna azuula fi amrina hadha mu nsonga yaffe ensonga yaffe kyeki ensonga yaffe obusiraamu ensonga yaffe Qur'an ekitiibwa ensonga yaffe za hadisi zombaka mu nsonga y'obusiraamu yenna azuula mu busiraamu bwaffe bino ma layisa minhu ekyo ekitali kya muyo ekitalinamu basis mu busiraamu amakulu aleese ekintu ekipya mu busiraamu bwe tukiwulirangako tekirinamu basis fahuwa raddo ekyo no kigenda kuba nga kimudizibwa mu kiyama definition mbaka ngavuna ekigambo nga tunyonya bida kyeki bwatu mbaka bwe yagamba ka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha inna biranga azudde aleese ekintu ekipya mu busiraamu bwaffe buno malayisa minhu ekitalinako basis mu busiraamu buno mu Qur'an ne sunna fahuwa radd kigenda kuba kimudizibwa mu kiyama nabwe definition eri wano ebyetya nti ekintu ekitalina basis mu Qur'ani oba mu busiraamu mu Qur'an ne sunna zombaka ekyo nno kyekiyitibwa bida. Twagala twebuuza ebibuuzo bino abaffe basis gye tutegeeza wano yeeriwa ekirala ensibuko mu busiraamu yeeriwa gye tunoonya mu Qur'an ekitiibwa bwe beetuwa ebiseera ebisinga tetuwa nti kakati wano bwe wati nabwe tumukole bwe muti nabwe mutabe muti etuwa basis etuwa ensibuko ebikolo ombaka bwajja mu bikolo binayongera okunyonyolako mu mbeera ezifaana bwe zityo nabwe kityo okugeza emifaano mingi ezisobola okukubibwa nga Allah atuwadde basis naye atatuwa explanations. Allah wagamba ati no muyimirizeewo swala nabbi ajja nanyonyera esswala 5 oba ebiseera by'esswala Qur'an nemenya ebiseera by'esswala ng'etulaza ebiseera 3 byokka nabbi najja nagamba ebiseera by'esswala mbikutudde ebiseera 5 subuhi dhuhuri asri magribi isha'i agamanya tegalabikako mu Qur'an bwe gatyo naye tuzimanyi nti subuhi dhuhuri asri nabwe kityo Qur'an etuwa basis si kyokka wabula Qur'an ekitiibwa n'example endala nyingi ezikubibwa nga Allah tabaraka wa taala bwatugamba mu surati Isra atugamba nti wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana nti balagidde nti Allah akisalawo dda mbere nga mwesinza Allah tabaraka wa taala temwesinza kyali kitaliye wa bil walidayni ihsana n'okuyisa bakadde baffe obulungi ayisiza bakadde obulungi basiza otya obazimbidde ennyumba gw'obakimira mazzi gwe buli wiiki obalambula buli lunaku ogenda n'obalabako gwabajjanjaba gwabatusaako emmere buli kimu Allah agambe ihsan kubayisa bulungi nabwe kityo ibesi Allah gyatuwadde nabbi najja nayongerezaako ali nabbi tagenda mu details nti wabula tugambe mu bimu ku bya sunna nti mubalambula abakadde bammwe mubalabirire tagambye nti kakati muteekeddwa mwena kubazimbira amayumba naki omukadde okyetaaga kyakumuzimbira nnyumba omukadde kyetaaga kyakumulambula agamba n'okugamba mukadde nza sina kinkwetaaga mujjangu ndabeko seetaaga sente zange nina naye ate waliwo oli ng'akolima n'okukolima omwana oyo n'atabaako wadde kantuusaako kampa n'emmere natangulira wadde kadde ebifaana bwe bityo naye kityo bwe mwalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu kuyisa bakadde babalungi nga bwanjawulo eddiini bwe kuvunaanyizibwako obwo Allah agambe mbayise bulungi ku busobozi bwo n'obwetaavu bw'okuyisa mukadde obulungi buli omu ye basis ye explanation buli omu ebikola byawukana naye nga binalina tubitamiinze Qur'an ebiise kuyisa bakadde bulungi si kyo kyokka nga Allah tabaraka wa taala bwatukola n'atugamba nti nno mutegeke yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa'idu lahum mastata'tum min alquwwa mutegeke wa'idu lahum mutegeke bye musobola mu byokulwanyisa byammwe nabbi bateekanga bwambe busaale n'ebisa eby'enjawulo n'amayinja mu ntalo ze bagendanga mu kwana ebyo bye bateekanga ensi bwegenda etambula ne bateeka ate ebyokulwanyisa ebyekika ekyawaggulu nti kati babaziza ekiso eky'ennimi 2 babaziza ekiso bwe kiti mu mbeera zikola ekifaana biti kutegeka basis mu Qur'an tegambye nti muteeke mayinja na gundi na miggo
obwana busaale bukka wabula buli kyetutegese tekirina buzibu bino bizze eno mu nkola naye besi tugifuna mu Quran si kyokka emifaano tusobola okuwa emifaano mingi tetusobola gimalayo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'agamba nti ballighu anni walau aya nti mbeere nga mutwala mu spreading okuva gyendi walau aya ne bwebanga aya emu aya emu gyo spreading agambye kukola tablighi kusomesa genda obeere ng'osomesa okuva gyendi neweba aya emu okweseza simu yo ng'osomesa programu zino laptop kompyuta yo oli ku radio oli ku TV ogenda mu kirasi abantu zino basomeseza omwo mu muzikiti mwosomeseza nabbi asomesezanga mu muzikiti mu mikolo egy'enjawulo ebyo nabbi tagana nti akatolina kusomesa bwoti olina someseza wonna osomeseza ng'oli ku radio oli kuki ebyo nalina tubikola ki nabbi agambye mu spreading obusiraamu amakulu mu kuspreadinga obusiraamu ekyo nabbi kyayagadde kyatugambye ebesisi gyatuwadde era Qur'an ebesisi gyatuwa tugamba kuspreadinga ne nabbi mulagira kuspreadinga akozeseza ati bwe yali mu Madina nga abayita na bwisi ne bajja mu nyumba emu ne basoma batuuka mu Makka omuzikiti ne gizimbibwa bwetuuka mu Madina emizikiti ne gizimbibwa Makka abadde asomeseza mu nju emu emizikiti gy'enjawulo omuzikiti gwe ne guzimbibwa mu Madina obusiraamu ne butandika okubeera nga butambula mu mbeera ezifaanana bwe zityo mu Madina teyakuma onatandika okusindika abasomesa ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo genda eno osomese bino byonna bijje besi erikola tablighi kusomesa amakuba ag'enjawulo nabbi si yakuwa nti kati olina kukola bwoti takufikisinga nti kino kyokka kyotegedde okukola nabo kino n'ensonga ezifaanagana ng'edduwa ezikubya abantu emiggo n'okwevuma n'okukola ati okuleekaana ensonga ezifaanagana nga mawulidi tunoonya basis mu Qur'an basis ya Qur'an etuwa basis wanti maulidi wawe yayogerwako mu Qur'an kye tunoonya nga Allah bw'atugambye nti twatufunye ensonga yonna tutizze eri Allah n'omubaka wano bino byatunyonyodde omubaka bino byatulaze Qur'an etulaze nti maulidi weeri mu Qur'an tugikola tutya nabbi yajongerako okyokugisebwetinga era development ezizze abantu tugisebwetinze tutya oba gwe mu busobozi osebwetinze otyo mawulidi ya nabbi ekyo kyekibuuzo ekijja kubanga butulwa banga Qur'an etuwadde besisi ebisigadde nabbi n'atwongera n'atunyonyola development omuddu zaakoze ziri mu busobozi bwo bwekumawulira nabbi osobodde kukola ki kumusaalira kyekyokka olemeddwa n'okutuusayo hadithi emu nti nabbi yali nga yasinga okubeera n'empisa ennungi nti nabbi teyakigambako kikola mu mawulidi nabbi agambye mukuza olunaku luno oba Qur'an egambye mukuza olunaku luno Allah agambye musome edduwa gwe edduwa ogisoma lwakutaano lwokka nabbi yagambye nti ndisoma lwakutaano lwokka oba musabire wali nga yakafa wokka omufuuwo oba yagamba gwe naawe weesabire mu kaseera kano ng'omaliza swala yokka bw'obeera ng'oli mu nnyumba ng'otudde mu ntebe tosobola kusaba dduwaayo nabo kikyabadde abooluganda njagadde kunnyonnyola nakuwa kifaananyi ku kigambo ekiyitibwa Bidia ne Qur'an ffe kikyetwetaagamu Qur'an kikyetwetaagamu abaffe tulina ekibuuzo kyenjagadde nsembeyo nayo ba hadithi ng'emu abasinga tugikozesa mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa nga nabbi yatugamba nti kullu bid'atun dalaala wa kullu dalaalatu fi nnaari eno si definition ya bid'a naye wabula nabbi agambye nti buli kizuule kyonna kya mu bubuze era nga wali watugambye nti fahuwa raddu kigenda kuddizibwa Mukama agambye buli kizuule ky'ozuwa kyonna kya mu bubuze abaffe okusaalira nabbi n'okulya emmere njogera ku mawulidi abantu ze celebrating ennaku zino nti kati abantu bakuŋŋaanako awamu okuŋŋaana kyambubuze okusaalira nabbi mu nnaku kyambubuze oba okumusuuta okumuwaana kyambubuze abaffe okulya emmere wajja bategesaawo
kyamubuze nti tuli mu ddwa tusabira gundi okusoma Qur'ani nga tusabira munnaffe kyamubuze si kya mu Busiraamu kiriwe lwa Busiraamu nti kipya nabbi tagamba nti musabire bannammwe nti oba musomere bannammwe Qur'ani nti oba munsaalire Qur'an si erimirizawo ensonga zino zonna ebyo byamubuze kubanga hadithi eno abasinga tugikozesa ebintu nti kullu bid'atin dalalah nti bonna kyamubuze n'oleeta ate ekintu ekiri mu Busiraamu ate n'ogamba nti kyamubuze abaffe omuntu bw'agamba nti musaalire nabbi bannaffe ne batandika okuga nti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad oba sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad ekyo kyamubuze nabbi teyalina muyimbi oba musuusi we ngaffe tulaba tulina batugamba nti tubayita bakhalifa ntumuyita ku mukolo bwe kutenganga sebo leetayo bukaswira bubiri ng'owaana nabbi teyalina muyimbi amuwaana oba omutontomi yalinga amuwaana mu mikolo egy'enjawulo ne mu muziki tugenge swala ewedde hadithi egambye nti buli kyamubuuza kya muliro tegambye nti mawulidi okusaalira nabbi si kyambubuze okusabira naffe eddwa si kyambubuze okuŋŋaana wetuli ne twerabako mu byenyi ne tusanyuka si kyambubuze wa kullu dhalalatu fi nnaari kubanga buli kyambubuze kya muliro ndowooza abantu basaalira nabbi kibagenda mu muliro tutegeere ensonga nga bwe ziteekeddwa okutegeera singa omuntu bw'ayagala okutegeera oba nga bw'ayagala okubeera nga agoberera oyo omukendeevu w'okutegeera nabbi yali perfect mu kutegeera abantu abasigadde tulimu obukendeevu obw'enjawulo ono ebimu bwe tuba bitegeera lulwe n'ono abitegedde lulwe bw'ogoberera obugobezi bwo tetugenda tukaba mu lukiyama nga tuli mu miranga batukuma tukugoberera Allah na mbaka naye ffe ataana saadatana wa kubaraana twagobereranga Sekagundi yagambye twagobereranga abakulembeze baffe nabatwala wano mu society nti Sekagundi nti yagambye nti kino kyambuze noonya nsonga ku nsonga eri mu mawulidi nti mu mawulidi ya nabbi bw'abadde nga batudde wali nti nno olunaku kuno badde basebwetinga mawulidi bakoleddemu kino na kino nga kirimu haraamu nga Allah yakigaana mu Qur'ani ekyo kyekyomubuuze nti oba nga kino kye baakoze tekiriyo mu Busiraamu Qur'ani tekitugambako oba tekitusomesangako nsonga ku nsonga gye tujja ntugamba nti eyo no mu Qur'ani gitulagidde bweti nti no mu enkuŋŋaana Qur'ani ezigambye bweti nti enkuŋŋaana bwe zitezikirizibwa enkuŋŋaana bwe zitezikirizibwa ebyo bye bimu ku bikulu ebisobola okutuyamba nga abaddu okubeera mu bulamu obweyagaza nga tubitegedde n'oleka okulaba munno obubi ng'ensonga gyaleese gyali mu kukola ku lunaku nabbi lwe yazaalibwamu yakusaalira nabbi yakumusuuta na kumuwaana na kuyita banne kubeera nga batuula wamu okusuuta nabbi n'ogiyita nti nsonga ya mbubuze naye nga buli kikolebbwa mu mukolo guno ogw'edduwa oba ogw'amawulidi nga buli kimu kiriko daliiru okuva mu Qur'an. Sheikh Ibn Baz ne Sheikh Ibn Taymiya definition gye baatuwa ya bid'a njagadde ngirazizzaako katono yagamba nti ma lam yakun lahu daliiru min al-Qur'an wa sunna. Definition eno tugira bulungi ekirina daliiru mu Qur'an ne sunna kiri tunula nnyingo ku nnyingo mu mawulidi gye bakoze okuwaana nabbi kifu okumusaalira kifu emmere okuliisa bannaffe emmere kifu oba okuliira wamu kye kifu ensonga ku nsonga bw'ebanga terina daliiru mu Qur'ani wa sunna ne mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam awo tugambe nti ensonga eno mu mukolo guno yabadde nfu oba mu mukolo gwennyini nga gwo nti okuŋŋaana nga kwe kutali mu mateeka kwe tujja ntiga nti ensonga eno yabadde nfu. Obusiraamu bwe butyo busomesa obusiraamu tebusomesa ntalo na kwevuma butuzzaayo kutugamba nti muddeeyo fa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah muddeeyo byonna ebibasumbuye mubizze eri Allah n'amubaka yalina okubigonjoola. Qur'ani yetugonjoola ensonga zaffe si Sekagundi yagambye
sintegeera ya gundi ntiseka omumanyi bwati yawandiika mu kitabo kyevuga ekiteeyo si aya Qur'an si bujulizi bwe tuleeta mu busiraamu bwaffe kiyitibwa obujulizi Qur'an wa sunna. Qur'an na sunna na hadisi za mbaka bigambo na bikolwa ne silent approvals ez'omubaka by'obujulizi. Si Seka Ibn Taymiyyah yagamba bwati, Imam Gundi yagamba bwati, obusi bujulizi ebigambo bye ng'omuntu, entegeera ye ng'omuntu. Obujulizi hadithi nabbi yagamba nti temumusaalira ku lunaku bwe luti, nti oba temukuŋŋaananga ku lunaku bwe luti, nti oba temuwerisanga emmere ku mazaalibwa gange. Ebyo mubaka byatwetaagamu tukudda ku Qur'ani na sunna ze zitugonjerera obusiraamu bwaffe na buli nsonga yonna. Tusaba Allah ekitiibwa atugase n'ebigambo ebyo nankubadde ng'oba biyinza okutusukkako abamu ne tutabitegeera, naye tusaba Allah bitugondeze abeere nga bituwaamu omugaso, bibeere nga bitugasa, tuwe okubeera ntubitegeera n'okubikolerako. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.